Ampuliriza ne leero nkusaba onzikirize nkwanirize mu ssuula yaffe ey'olwaleero okalya ddakaddadda mu katabo kano Singa obadde ggwe. Mujjukire nti ekitundu ky'olwaleero kigoberera ekyo kye twasembayo era ekyafundikira essuula yaffe ntandika obulamu bwa secondary mwe twalabira Lake nga yeegwanyiza omuwala Nalubega naye ne bitagenda bulungi. Anti oluvannyuma lw'okumutegeeza bw'amwagala tujjukira nga Nalubega aweereza ebbaluwa eyakankanya munnaffe ebyenda, wabula oluvannyuma Nalubega yeegaana obubaka obwali mu bbaluwa nti si bwe yali ategeeza, wabula ate wano Lake yali asazeewo yeesonyiwe anywerere ku kusoma. Katweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e12 okalya ddakaddadda. Omukwano gwange n'omukulu w'essomero gwagendera ddala mu maaso nga bugolo era yatuuka nga mpitana lya mutabani, wabula nga talekaayo bulijjo kunkuutira kusoma na kubeera wa mpisa. Naye nga bwe bagamba nti ak'omunaku ke kazikiriza omuliro, lumu omusomesa w'Olungereza yatuwa omulimu mu bitabo byaffe era bwe twagumaliriza ne bikuŋŋaanyizibwa okutwalwa okwekebejjebwa. Wabula omusomesa ono wakati mu kwekebejja ekitabo kya Nalubega yazuula essimu mu kyo, wabula nga ku yo erinnya eriwandiikiddwako ate lyange. Bwali budde bwa malya ga kyamisana era ng'abasomesa bonna bateredde, anti gye baali baliira ne yali mu kugolola ebitabo gye yali. Ng'amaze okulaba bino ebyamusobera kwe kubuuza basomesa banne nti, abange biki bino? Abasomesa abamu tebaasooka kugitwala nga nsonga, anti essimu obusimu nga terina nnyo kyetegeeza, mpozi obugambo obwali bwerekedde erinnya eryagiriko bwe bwabaleetera abamu okubaako bye bawanuuza. Era omukulu ye olwali okulaba ku linnya lyange entunula n'agikyusizaawo. Omusomesa omu atayagala bino kulanda yategeeza nti kisoboka okuba nga ddala emiwendo gy'essimu gyali gyayange, wabula n'ategeeza nti okubeera n'essimu y'omuntu omulala tekitegeeza nti mulina kubanga mwagalana ng'abamu bwe baali batandise okutulowooleza. Wabula ye mwami Katamba atayagala kwejjeereza n'omu ku ffe nga tannafuna bujulizi na nsonga yali empisa Sweet Mutima, yasalawo asooka atumye Nalubega abitebye. Ng'atuuse yabuuzibwa annyonnyole ebyali ku mmeeza, wabula ng'amatama ntengo gattako okutunula kibundaaza n'amaaso agaali galigitira mu kiwanga. Balaba ajeemye kwe kusalawo basooke bamuyiseeko obuswanyu obusaamusaamu, wabula era yeerema okubaako kyaddamu. Nga bategedde nti agubye tammuke, basalawo nange bantumye era nali ndi awo ng'omubaka atuuse. Nze natiirawo wadde nali sinnamanya gwenzizizza, naye omanyi bulijjo bagamba nti bakuyita embuga si buganzi, wabula nayanguwa ne neeyuna gye nali neetaagibwa. Abaaliyo nabasanga n'ebyokulya si kwe bali, ng'amaaso bagatadde ku Nalubega eyali atunula ng'omutaamazeewo. Nange bwe namutunulako ng'atunula ng'embwa erwazizza ginne waayo, wamma ne mmanya ng'emberenge erabika yagaze dda. Nabalamusa bonna, wabula tewali n'omu yanziramu, mpozi okwalinga okunziramu omukulu yampeereza kitabo ekyalimu nnabe nga kibikkuddwa ewaali ensonga. Kuno yampeererezaako ekibuuzo ng'ayagala okumanya oba bye nali ndaba ddala nali mbyekakasa. Wabula anali njasamya akamwambeeko kye njogera, omusomesa eyali asomesa essomo ly'ebyafaayo era ng'obudde obwasooka yabumalako ng'asirise ng'eyassevaawo ndye, teyaŋŋanya kwatula wadde, bw'atyo n'anva muliirwa ekisenzi olwannegula we nali nfukamidde ne luntandaggira ennume y'ekigo nga bwambuuza nti,
Gwe kano wano wajja kwonoona baana b'abandi. Yali agenda kuno okungattirako embooko, wabula omusomesa omukulu kwe kumukomya ng'amugamba nti, owaayi mwami Talemwa, sooka okwate empola, ate oyagala kumuwa ebibonerezo bibiri gw'omugobe ate ogatteko n'ekyokumukuba. Oluvannyuma nasimba omukono okuyimuka we nali ngudde, wabula nga n'amatu gampuuma. Nagenda okukwata ku ttama kwe yali akubye butuufu nga n'engalo ze zikutte. Obusungu nafuna bwamujjirano kuba amazima ekyali kinkubya nali sikimanyiiko, wabula nga siimuddize munnange ate oba ye mukulu. Mwami Katamba nate yakyukira Nalubega, n'addamu okumubuuza nnyini ssimu, era ku mulundi guno Nalubega kwe kukyuka n'antunuulira. Mwami Talemwa nga yeewoomerereza ng'ow'okugatta mu by'okunywa kwe kweyogeza nti, wamma Nalubega tubuulire si yalake? Era mu kino Nalubega yalabwako ng'anyeenya omutwe mu ngeri ekkiriza. Natunuulira gwe nali mpita mukwano gwange ng'asazeewo ampaayirize, ebyokwogera ne bimbula wakati mu maziga amangi nga kulukuta okuyita ku ttama eryali limbabirira. Omukulu yategeeza nti kavuna kizuuka nga nze ne Nalubega twalinamu engeri, ewatali kuwannaanya twali baakugobwa mu ssomero, wabula bino yabyogera abirippyeko ebinkukkulumira bwe mmuswazizza. Mwami Talemwa yasooka okwesirisa nga ali ku kiziga alinze okufumita ensolo. Mu kaseera kano ate yali yeefudde omwogezi w'enjuyi zonsatule okwali n'olwangi eyali amufunyeeko ekiruyi. Era mu kujeguka yategeeza nti tewaali bujulizi bulala bwetaagibwa, akageri gye nali nsoose okwegaana bwe kyali kirabwa n'ayonka nti ekyali emabega wa byonna gwali mukwano gwennyini ogwazaalira Adamu ne Eva ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Kuba mbu bwe kitaba bwe kityo tewandibadde ensonga ennimbisa. Naye nze gwe yali agamba okuba nga nneegaanye bwadda, wadde ekituufu ebyaliwo saalina kye mbimanyiiko, wabula nali sinnavaamu wadde ekigambo ekibyekuusaako mu kaseera kano. Eyali yeegasse ku lujegere lw'okumpaayiriza ku nsonga y'okubonerezebwa kwaffe yategeeza nate nti nze nali nteekwa okugobwa mu ssomero so si Nalubega, anti mbu nze nali nasigula mukadde ako gwe yali ayita mukazi wattu eyajja okwesomera nga muyingiza mu nsonga enkulu bwe zityo. Muno mwe neetunuza ng'atamiiridde ku buliri n'amaaso amenzi. Wadde yali yeefuza omuzindaalo, naye omukulu w'essomero Mwami Katamba yamuyita mu nkwawa n'addamu n'ambuuza nnyini ssimu eyo, wabula engeri gye nali nkaaba n'addamu ngugumuka ng'akaliga, era ebigambo nabyogera mbikutulakutula nti, simanyi. Ampuliriza omulungi. Leero katusooke tukomeko wano n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mpaka lwe tunaakomawo n'ekitundu ekirala mu ssuula eno yennyini ey'e12 okalyadda ate tulabe biki ebyeyongera. Mubeere bulungi nga bulijjo nja kumusaba abankuumire era mweraba.